omwezi ogwedde Paalamenti y'omukago wa Bulaaya yayisa ekiteeso ekiyimiriza okuzimba omudumu gw'amafuta okuva ehweyimu okutuuka ettanga mu Tanzania nga bagamba nti gwali gugenda kutaataganya obutonde bw'ensi saako n'okutyobula eddembe ly'obuntu eri abagenda okussa omudumu guno gyegugenda okuyisibwa. Ensonga eno yatabula bannayuganda bangi okwali n'omukulembeze w'eggwanga ng'ono yategeeza wiiki ewedde ng'okuzimuka omudumu gw'amafuta bwe kulina okugenda mu maaso. Leero ab'omukago gwa Bulaaya nga bayita mukungu waabwe Caroline Andras n'atangaziza ku nteekateeka eno n'ategeeza kuzimba omudumu guno bwe kulina okugenda mu maaso. As EU, we will always support projects that can have a transformative impact in Uganda, that can help the economy to grow, that can benefit the Ugandan population. And we are confident that we can all work together, all the partners involved, to make sure that this happens. Ategeeza nti bakwatagana nabo obuvunaanyizibwa okukola kuzimba omudumu gw'amafuta guno ng'amateeka akalunga by'obutonde n'eddembe ly'obuntu gagobererwa. Ategeeza nga Paalamenti y'omukago wa Bulaaya bw'erinedde okwogera ku buli kintu newankubadde eggwanga litaaga enkulaakulana nga tebasobola kufuuka kyesirikidde ku nsonga ezikosa abantu. Of course, we can't be deaf to the concerns that have been expressed. It's still a European Union institution, so we have to listen to the concerns. But we feel that these concerns are concerns that are widely shared by the Ugandan population, by the Ugandan government, by all the stakeholders involved. I think it's in everyone's interest to make sure that a big investment, a big project like this project is managed in a sustainable way, in a way that is compatible with international rules and regulations. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.